Matela tumalisa kumkutugofei ogwana lubale the divine ensonga nkola na mirembe mbabuzago muri mutyeyo basebo nibanyabo bebaliza ddala kyansuso kyonna gimukole gibatawukanyeyo otusozedde ku lusozi ky'omirembe ebwebasese nokolwaleero tulina ekibuuzo ekiri very critical ebiseera ebisinga abangi kuffe twebuuza ekibuuzo kino emirundi mingi lwaki ate bwe tumala okusalawo ne tukkiriza okuba nga tutuula wansi okola ensonga z'abajjajjaffe ate lwaki embeera eyongera kusajjuka kale I've got Nalongo Nalubale with me here tugenda kubanga byonna tubimubuuza abenga byonna abitubeera ku ntono tuula kalera osobola okufuna ku bumwanyi awo you can get a snack please subscribe obanga tonaba like this video and don't forget to turn on the notification erimwe abapya ate bannaffe abakadde mwabeekuumira ku mukutu tubagalira ddala kyansuso nammwe abatuteerayo endowooza zammwe mu comment section Nalongo tusanyusa okulaba kale nkwano nange nsanyuse okubabuuliza n'okubeera wano leero nammwe mwebali kwekumira ku mukutu Nalubale the divine babuuza lwaki omulubaale bw'atandika ensonga za lubaale asiraana ensonga z'abajjajja zino nga zituukiridde omuntu ffenna tuzaalibwa tuliko obubonero obw'enjawulo obulaga nti tuli balonde abamu bazaalibwa mu kibuyaga abalala ne bazaalibwa ng'enkuba etonnya laddu zigwa abalala ne bazaalibwa ku kkubo abalala ne bazaalibwa mu malwaliro naye nga balina obubonero obw'enjawulo kale gye biggweera ffenna ne tuba nga tuli balonde mu ngeri emu oba endala mu kazaalibwa kwaffe obulonde bwaffe bumanyika oluusi tebumanyika naye gye tugenda tukula tutandika okuba nga tubaako obubonero bwe tulaga abantu kwe basinziira okugamba nti omwana oyo nno aliko ensonga abamu kino kyeraga nga bato ddala abalala kisooka ne kyekweka kisinziira kuwa gy'okulidde na bukulu ki empewo zo we zituddemu abantu abaliko obukulu obw'amaanyi bwe batuula mu bantu baabwe bweraga mangu naye bwe bakula mu bifo kati nka tugeze nti oba bali bukojja ng'eyo nga gye bakulidde amaanyi gano gasobola okusooka ne gasirika olw'okubaako bye gataatira omwana ono asobola okukula obulungi kubanga galaba nti abantu baalimu tebajja kusobola mitendera gye kale ne gasooka ne gasirika naye wano bw'okula gatema empenda okubeera nti ogamanya era empenda zino ebiseera ebisinga zijja gye tuli mu ngeri y'ebizibu n'olabira awo ku mulimu wayuuga baagala kugoba mukamaawo afuuse mukamaawo bakozi banno bafuuse bakozi banno bapangisa banno ku mayumba bafuuse abapangisa oluusi abamwana n'akulwalirira bino n'akulwalirira biri naye nga bwonna bubonero bukusindiikiriza kutambula weebuuze bannange kiki ekigenda mu maaso kati eyo gy'olaze okwebuuza gye bakubuulirira nti munnange nno bajjajjaawo baagala okola ensonga zaabwe ebyo byonna nga bigenda mu maaso gwe n'ebirooto oba obifuna olumu osobola obitegeera olumu oyinza obutabitegeera naye nga bwo obubaka oba watandise dda okubufuna kale mu ngeri eyo bw'ogamba nti kale kantandike okubaako kyenkola ku nsonga z'abajjajjange awo weewali ekibuuzo ekigambibwa nti lwaki omulonde bw'asalawo okukola ku nsonga z'abajjajjabe ebiseera ebisinga asiraana kye tuyita okusiraana kibeera kitya kye tuyita okusiraana kwe kuba nti ebintu tebikyatambula nga gwe bwali obitambuza bwali obimanyi kale nno ensonga eno ey'okukola ku nsonga za lubaale yerimu embeera ey'okugamba nti ojja kujja tuwongerere kino tuwongerere kiri
okole omukolo guno, okole omukolo guli. Ate kino kye twaliise okusiraana kwe kulaba nga ebintu bitabuka gy'oli. Abadde akola omulimu gusobola okuggwaawo, amaka gasobola okukyankalana, ne muba nga gwe n'omwami muli kabwanango, abaana ne bakulwalirira, kwegamba embeera yonna n'etabukira ddala. Kati twebuuza nti lwaki embeera eyo ebeera etuukawo? Ensonga esookera ddala tutunuulira oba mwali mubaddeko n'essimu n'ogiyiwa amapeesa, kye twaliise factory reset. Bw'osalawo n'okkiriza nti ogenda kukola ensonga z'abajjajjaabo, kale tukitwale nti basooka ne bakuyiwa amapeesa, kati ate awo ne baddamu buto okuzimba. Kwegamba empewo ziddamu ne zitereeza obulamu bwo nga bwe buteekeddwa okubeera, so singa gwe bw'obadde obutambuza. Okusinziira nti oba okkiriza, kati oba ogenda kudda mu kontro yaazo, so si ey'obwannakyetwala nga gwe bw'obadde otambula. Y'ensonga lwaki twabagamba nti bw'oba okolagana n'empewo, zireke zibeere in charge, zireke zibeere in control. Obuyiiya osobola okuyiiya situgaanye, naye zanjulire zikubuulire oba ky'oyiza kinaakola oba tekiikole, zimanye wawe zongeramu omukisa, era ani gwe zijja mu nsonga eno, ani gwe zireka mu nsonga eno. Y'ensonga lwaki mu nsonga zino ez'okusiraana abantu balaba nga kye bayita okusiraana oli ayinza okuviibwako omulimu, naye nga z'empewo zitunudde mu mulimu guno ne ziraba nga omulimu guno teguli relevant nazo kye zikwagaliza, oba ne ziraba nga omulimu guno gwasimba mu mukisa gwo. Eriyo abantu abakola emirimu naye ng'omulimu gwasimba mu mukisa gwo, nga sigamba nti oba kampuni yo, naye ng'eyimiridde ku mutwe gwo, eyimiridde ku mutwe gwo, era nga ne mukama wo yakkiriza ky'osalawo kye bakola, naye ng'ate ofuna kitono ddala. Bakusasula emitwalo gya 3 ku 5, naye nga buli kye bakola kiyimiriddewo ku ggwe, gw'oleeta bakasitoma, gw'okakasa nti buli kimu kibeera mu place, buli kimu kiri ku mutwe gwo, naye ng'ate ofuna katono. Kati omulimu ng'ogwo bajjajja nga bayingidde mu bulamu bwo bayinza okwagala okugukuggyako. Kwegamba olw'embeera y'okugamba nti akugoba tabula kyakusuuza, nti ate n'akutwala ekiro omusiima bukedde. Kwegamba osobola okuva ku mulimu ogwo gwe n'olaba ng'ekibi ennyo, naye ate eyo gy'olaze nga gy'ogenda okufunira ekisinga obulungi. Eyo enjawulo eri ku muntu omulonde n'atali mulonde, nti ffe bwe tumala okwekwasa bajjajjaffe, ate buli ekitutuukako tulaba nga it is for the best, it is for the best, era tubeera mu kusabirira okulaba ki ekiddako, kubanga buli oluggi lwe lweggala wabaawo ekirala ekyeggula, oba luyinza okuba luggi oba kamooli oba ddirisa, naye nga by all means wabaawo ekyeggula. Kati ekyo ekyeggula olowooza kikutwala wa? Kiyinza okuba nga kitono, katugeze ng'akamooli, naye nga bw'omala okukayitamu ate gye kakuggusa nga we wali ebyassava by'obadde tokola ki, by'obadde tomanyi. Kati gwe ky'oyita okusiraana kuba kukyuka mu bulamu. Obulamu bwo buba mu kukyusakyusibwa na kuteekateekebwa mu ngeri endala, naye olw'okuba nti gwe munnange tobeera part and parcel of it, oba yinza obutamanya nti ekikolebwa kyonna kikolebwa kuyamba ggwe. Kale nno mu ngeri eyo, kale nno oluvannyuma lwa bajjajjaabo okulaba nti okola nnyo ofuna kitono, nga gwe toyinza nakwebalirira nakufaayo kumanya bungi ki bw'oteekamu okubeera ng'omulimu gwo guyimirirawo, wazira nga gwe okola kimu kukola kusanyusa mukamaawo. Bakamaawo basobola okujja ne bagamba, of course basooka ne babitunulamu byonna, bagenda okugamba nti omulimu ogwo oguveeko nga it is the best option yakuguvaako, olwo basooke basimba emirandira gyo ku luno gijje nga gigenda kuweereza ggwe
so si bantu balala kukolera mu mikisa gyo olw'okuba nti ggwe tofaayo ofa kimu kasita bakusasula omusaala wali ku mulimu olina b'okyungacunga n'embeera endala ng'ezo ezitera okukyamulakyamula abantu kuba nti bamuyita boosi naye nga tafuddeeyo mu bwa boosi we aganyirwa kyenkana ki era bw'aba aganyiddwa baakolera abawa kyenkana ki asobola okwekolera ekisinga kaawo kale ezo zonna ensonga empewo zitunulamu bw'osalawo nti ogenda kubanga okola ensonga z'empewo ziba zirina okukutereereza obulamu bino byonna gwe byolaba ng'ebizibu at the end of the day biba byakutereeza bulamu bwo kubanga bw'onooza okukenkya nga bizinesi gy'otuddemu yiyo munnange ejja kusooka ekukalubiremu emyaka nga giigyo naye ate eventual ojja kyenyumiririzaamu ng'olaba ate osukkulumyemukko. Ensonga ey'okubiri etera okutabuka gaba maka. Amaka empewo zisobola okutundula mu maka gano nga mu butuufu tegalina lugendo. Omwami ayinza okuba nga player naye nga gwe tomanyi ng'ali awo akuzannyirako obuzannyizi nga talina nnyo gy'akutwala ate nga akukozesa nnyo in that weesanga nga gwe oluusi gw'oyimirizaawo amaka gw'osasula fiizi gw'olabirira ewaka gw'ofuna ekitono naye nga yaafuna kingi naye nga ssente ze azikozesa birala. Kale n'abantu ng'abo empewo bwe zibatunulamu nga temulina future gwe nabo ziba zaagala nnyo zimukwawuleko nga bukyali kubanga kati gwe waabwe gwe baagala oli ye tebalina kye bamwagaza agamaka bajja gakyankalanya. Kale mu kiseera ng'empewo ekyankalanya amaka sooka weebuuze lwaki empewo yali kyankalanyiza amaka. Kisoboka okuba ng'omwami oyo tajja kukkiriza kukola nsonga z'abajjajja. Ekyo tukirabye nnyo abalonde ng'omwami takukkiriza bw'omugamba nti wamu naye baŋŋambye nfune ensumbi mbeere naye waka nga kamatonde tatonde sitaani ate ye bwe bava muyoya ku mulimu gwe gwagamba omutambulireko naye nga te gwe takukkiriza kuba nti okola ensonga z'abajjajjaabo. Ayinza okuba nga akukkiriza ozikola naye nga si muwagizi nga sigamba nti asobola okukwatayo nti oba munnange omutwalo guno gukuyambeko mu nsonga z'abakulu. Oyo naye empewo zibeera laikire nti zijja mukuggyako kubanga tali helpful mu nsonga zaabwe. Ayinza okuba tali respectful eriyo abantu bambi nga balina bano bajjajja abajja amangu nga bajja abamu bamanyi n'okujjira mu buliri. Kale situganya empewo ziyinza okuba teziteredde somehow naye ate kitegeeza nti oziyiseemu amaaso olw'okubanga kale nno ebiseera ebisinga amaka gatera okutabuka olw'okuba nti empewo zino zimaze okulaba nga mmwe muli mwembi omwami n'omukyala ensonga zaazo tezijja kutambula bulungi. Ekirala kye tufuna mu biseera bino kye tusobola okuyita okusiraana gy'emikwano. Bw'otandika okukola empewo emikwano gikuddukako nnyo nno n'otuuka n'okuba nga oli ne bw'omukubira essimu tayagala gikwata. Tebaagala kwesembereza abalala bamanyi n'okugamba oyo sitaani totuleetera naye nga nkubuulira mazima tokaabiranga mikwano gigenda mu kaseera ng'ako kubanga mu mazima ate ekituufu kiri nti egyo tegiba mikwano gya ddala kubanga omukwano ogwa ddala tasobola kuleka mu buzibu ng'ategedde nti oli mu bwetaavu omwetaaga akuyambeko. Kale nno abo nga bagenda baleke bagende. Gwe manya bumanya nti oyo teyali mukwano gwange, oyo yanjagalangako byange, oyo gw'osirike omanye nti kati emikwano emipya gye wafunye be bano bajjajja era bajja kukumalira buli buzibu kubanga bo tebeefuula, bo tebakyusa mu lulimi lwabwe era bwe bakugamba nti kino kijja kuba era kimala ne kiba. Ekirala ekireetera abantu abatandika ensonga zino okuba nga bakirabanga abasiraana bwe buzibu obubeera mu mpewo.
kati gwe omulonde kitwale nti oli ntabiro y'empewo zino zeetoololera ku ggwe. Omuntu bw'agenda n'asimba eddagala ku bijja nga terinatuuka gye liraga, ligenda kusookera ku ggwe kubanga gwaliko omuzimu guli ate oguli ku kijja ekyo. Oluusi guyinza okuba nga sina gumu, ng'oliko emizimu mingi nga giri ku kijja ekyo ate ku kijja kwe baakoledde eddagala lino ezzibu ennyo. Kale n'owulira ng'otabuka, ofuna kamunguluze, olwalalwala olw'ebyo ebintu ebikolebwa mu bijja ng'eyo. Bwe wabaayo ebifo byaffe eby'obuwangwa, ebintu ebikolebwayo nga si birungi, gwe ng'aliko empewo zino ojja kuba muli obiwulira nga bikyankalanya obulamu bwo. Ebintu nga abantu abasiba lubaale, abookya, gwe aliko empewo zino ogenda kubiwulira mu bulamu bwo actively ng'omuliro oguwulira kubanga gw'oliko empewo zino. Kale nno ebintu ebyo byonna byonna bye tusanga nga biri mu mpewo, omuli okusibaasiba kwonna kwe baakola, empiira ze baayokya mu muliro, obuko, amaziga, ennyimba ezitaayabizibwa, byonna byonna bwe tutandika okukola ensonga zino biba bitutambulirako ffe ng'abalonde abaliko ensonga zino. Kaakati mu kututambulirako twesanga nga tuli mu kusibibwa okw'enjawulo. Y'ensonga lwaki tugamba nti lwaki abamu abalonde bwe batandika okukola empewo basiraana, kubanga si bonna nti abatandika okukola empewo basiraana. Eriyo abatandika okukola empewo ne bakolera bukolezi nga ye buli kyayagala kikola ki, nga kigenda bugenzi mu maaso. Ng'abamu balina embeera ezigamba nti oba osanga bye bakola tebabikola mu butuufu, osanga nga kye kibaviirako okuba nga basiraana. Eyo embeera okiraba otya? Eyo embeera nayo eri contributing Naalongo, kubanga eriyo abantu abakola ensonga zino ne bazikola ekifuula nnenge. Kati olulimi lw'empewo olwangu lw'okutegeera lubeera mu bikolwa. Kaakati bwe lubeera mu bikolwa, gwe bw'onoogenda nga katugeze jjajjaawo akugambye nti empewo tuzikolere ekintu bwe kiti. Katugeze ayinza okugamba ezo empewo zo zeetaaga tukole ekisinjo, tuziterewo ekibbo, tuzikwase n'effumu. Kaakati n'ogenda n'obikola nga bw'akugambye, n'ovaayo ne bakugoba ku mulimu. Kiba kitegeeza nti kye mwakoze kikyamu, si kye mwabadde mulina okukola okukola. So this immediate factor, after this act is done, omuntu yalibadde agoberera nti oluvannyuma we nakola kino embeera yankyukira mu koboti, oba we nakola kino this is what happened, this is what is following. Kati n'osobola okwawula embeera y'okubanga obonezezebwa lw'ekyo ky'okoze obukyamu oba olw'embeera lubaale yo nga yo gyalimu. Era ensonga lwaki bagenda ne bagamba nti nze maama mbuliddwa omuntu omutuufu asobola okunkolako, kubanga waliwo omusawo gwe nasooka okugenda n'ampa ekibbo nga kirimu n'akambe, n'aŋŋamba nteekangamu ku ssente. Kale oyo ye bwe navaayo nafuna ku mirembe, nafuna ku njawulo, ne interview 3 ze nali nkoze, emu bampita ku mulimu. Kale awo nakolaakolamu kondooza omwaka nga gumu, ne biddamu ne byesiba. Kati bwe byaddamu okwesiba, awo ne mbako ewalala gye nalaga, ate eyo ne byonoonekera ddala. Kati ate kyo Naalongo nze nkitwala ku balonde. Bw'ogenda ewantu ne bakukolera ekintu ekirungi, kitwale nti oba olina okuddayo, kubanga empewo zo ziba zisiimyewo. How about if I try somewhere else, I'll get someone better? Anti kati you get someone better, naye ate byongedde kukola ki? Kwonooneka. Kubanga waliwo okutandikirako ono n'obanga omulimu gwe wafuna gwa $5,000, and the next time n'ogenda n'osanga Naalongo na Lubaale ate ye n'abaako byakolera
ate n'obaako eddaala ly'osevula. Which is What good. do you say about that? Which is good. Kati olw'okubanga bali balina okay we bataddeko omuntu teyaligambyemukko ogamba nti oba kangezekoko somewhere else maybe I can be better. Nze kyendowooza nti bw'ogenda ewantu ne bakukolera walizeeyo awo we bakukoledde kujjako ng'empewo ze ziganye naye walizeeyo awo we bakoze ekyo. Naye problemu abalonde gye balina esinza okubaleetera obuzibu nti banoonya amaanyi, banoonya ebifo ebirina amaanyi. Kati wajja They're just looking for better. They just want to get better. Kubanga sigamba nti bagala amaanyi balina kye bagenda okugakozesa. Kyokka si kye bakola. Just looking for money. Si kyokka kye bakola Nalongo. Tebagala amaanyi nti bagatwale. Naye babeera they are like researchers. Awulira wano wakola eyo gyagenda, wano wakola eyo gyagenda. And the problem comes in nti buli gy'alaga alekayo amabanja. Kati nga bajjajjaabe babanja ate abeeragana amadiira ag'enjawulo ate era gamukola ki? Agamubanja. So kati ne kiba nga kimutambuliza mu mabanja ye yennyini ng'abeera n'amabanja mayitirivu. Nzikiriza nkubuuza ekibuuzo kino olwaba abatuwuliriza. Bwe nzija mu ddiiro nemba nga nina kye nali njagala mukole. N'onsalira omutemwa ogw'akakadde n'enkwata emitwalo 5 n'engakuwa. Nekitakola kye nali njagala. Musigala mu manja nga kye nali njagala saakifuna. Tusigala tubanja lwa nsonga. Ffe tetumanya nti ekiwali oyagala tewakifuna. Ate lwaki muba mu manja nga bye nali njagala bye najjirira saabifuna? Oyinza okuba tewabifuna olw'okuba tewamalayo ssente. Yeah. Nakyo kibaawo Nalongo. Oyinza okuŋŋamba nti omanyi sooka ogira owaako eno deposit nti wako deposit bwete. Okay? Omala owa deposit okiwulira. Kiri we kinaggwa ng'omalayo ssente zo. You know? Then these are scenarios nga ne muŋŋamba oba mu nnaku 9 ojja kuba olaba kino and it does not happen. Kati eddiiro eryo lisigala libanja omulondo ono ku grounds ki nga kye yali ayagala tekyakolebwa. Bwe kibaako timing nti nnaku 9 ojja kuba okirabye. Bw'oba tokirabye then I think you're not reliable to payment. Naye nze kyendabyeko bwe kitaba mu time lapse kiba kitegeeza tomanyi ddi lwe kigenda kubaawo naye nga kimala ne kibaawo. Kati obuzibu bwo buno mu budde nga gwe tonkoledde kye njagala. Okay? Nasasulayo 5 ngange. Nindiridde emyezi gitambudde and I'm like, you know what? Maybe this thing is not going to work out. Nga wobimanyi bakyali babaako engeri gye batuyungayunga then nabako wanyunga. After like a month or some weeks kye nali njagala deal gye njagala neebalukawo. Kati nga mmwe temwampa time lapse bye nasookako nga mwaŋŋamba mujja kukikola. Then after all this time it's not happening. Then I get to this second person. After some few weeks I get what I want. Ebbanja libeera liri eno mabega because it's not like you specify it nti omanyi ki tujja kikolera myezi 3 probably mwezi okuŋŋamba myezi 3 and it does not happen. Kakati mwabagenda okumubanja oba bano bazzeeko ogwokubiri because these are the times wotagenda kumanya ani akikoze. Naye yenna omulonde ajja kugamba nti ono gwe naakagendako yakikoze because mbadde ntudde wano all this time nga tekikola ki nga tekihappeninga. Naye kati since bali nabo tebakuwa time lapse toyinza kumanya nti kati oba bamaze ne besortinga whatever it is ne bakikola. Kati omulonde wano asigadde atya ku nsonga eno ey'ebbanja eno emabega tutunuulidde ng'alekayo ebbanja Aba ayinogera neyennyonnyolako nti temwankolera tebyakola. Tebyakola like say nka tugeze after 3 months tebikoze. Let's be honest with each other. Yes. Okedde ku makya bakuwadde
obudde bwe bakuwadde oba obadde olina kyoyagala and you don't get it, how would you get back? Like you're coming back to these people and you're saying omanyi tekyakola, isn't it? It's like you're insulting them. Obanga ateekawo embeera y'okugamba nti oba tebamanyi kye bakola. No. Ogezaako kola kyawo. Olaba omulonde nga nze. Akola atya? Nga nina omuntu gwe neesigisiza omulimu gwange agunkolere. Mu biseera nga tegukola nga bwe gulina kubeera. You're supposed to come back onyonyole nti things are not working out. Olw'ensonga nti sometimes ffe kye tukonsideringa ng'ekikulu si kyekiba ekiki? Si kyekiba ekikulu. Bw'okomawo just by mere coming back kiba kitegeeza nti you have trust in these people. Oluusi ebintu bye babikola nga babiraba nga beetaaga kumanya osobola okugumiikiriza mpaka obwa. Problem gye twafuna ffe ng'abalonde si ffe ffekka, wazira abantu bonna abali ku nsi kuno. Naalongo problem enkweke era enkusike eri nti we are pawns mu kazannyo kano ak'ensi. Abantu abo abali mu nsi y'emyoyo batuzannya nga bwolaba bazannya chess ku board bwe bati. Nanti era ne mu chess okimanyi nti tubeeramu ne knight, tubeeramu ne king, tubeeramu ne baqueen. Okitegeera kwegamba naye era erimu empiki ze tuyita ennene. Era ne wabawo ne bupons. Kakitegeeza oba otutunuulidde nga chessboard webeera. Era kitegeeza nti mugenda beeramu emitendera. Waliwo abali ku level ya pawns, waliwo abali ku level ya knights awo. Kubanga gw'ogamba nti tebaakukolera ate eriyo yagenda omulundi ogwo ne bamukolera nga talina na kye yakola kiri awo. So that makes the difference. Nti mulimu ba bishop, mulimu ba kings. Ate ng'okimanyi bulungi nti empiki zino eziri ku chessboard buli omu etambula bulala. Exactly. Kakati buli omu etambula bulala, y'ensonga lwaki ojja kugenda bakolere mu bwangu ate omulala baleme mukolera mu bwangu. Y'ensonga lwaki ojja kutandika ensonga osirane omulala azitandike ate ayitemu mangu. Kati omulonde agenda tegera atambula ali ku level ya buno bupons, ono agamba owange nze ndi bishop bwenti bwentambula, ati then ono agambe eno kaso. Then this person ali ku level ya knight, tuyinawo king, tuyinamu ne queen. Naalonga ekyo kintu twakyogerako mu butambi bwaffe obw'okwezuula. Obutambi obwo buli 10+ mu butambi obwasookera ddala mu kwezuula. Nga tugamba nti ng'onootambuza bulungi zino ensonga sooka weezuule. Omanye oli ki? Kubanga entambula ya bishop si entambula ya knight mu chessboard. Okiraba? Ate nze bwe mba nzitunuulidde zonna okutwaliza awamu. Nze ate si ze ntunuulira. Azitambuza. The player azanya. The overall, the decision maker. Tuyina abantu babiri ku chessboard. Yes. Abali eri abazanya eri kala ya white n'abazanya black. Yes. Kati tuyinawo pawns zaffe. Oziraba? Kakati onagenda movinga bwati pound ye. Agiteeke wano. N'onajja movinga eye. Okay. Nga tutunuulira bano abazanyi abamovinga empiki zino. N'obuvunaanyizibwa buli ku mpiki nabwo bumatalenga mu guno omuzanyo. If you're looking at it. Kakati watuddayo ku ono agenze eri ne batamuwa time lapse. Kati ne bamala ne baclaiminga nti bamubanja, of course nga yajja kugamba ebbanga lyonna byali tebikola. Nze we namala ogende wooli eyaddako after some few weeks munalina enfuna kye nali njagala, ate nga liri eddiiro ligamba fe omulimu twagukola. Gwe obanga agamba nti omulonde wasalawo waba yeesigisizza ensonga ze, azeesigisizza eddiiro erimu atuula kalire. Kati watuula nakkalira ng'eyo empiki tegenda kumuvinga,
noono asaza amagezi n'ayita wano agezaako okuprotectinga wano kubanga byonna kyetutunuulira mu chess waliwo abakulu abasemba eno betusinga oprotectinga. Kakati wano ani mugezi kubanga waliwo okwesiba mu ddiiro nga honestly it is just messing up with you. Kati noono agamba kwagamba ndowooza ekituufu kyalibadde kiri nti ddiiro ogamba nti kati omanyi when do you get to know that I have to move? When do you get to know that I have to hold on? Yes. Ndowooza the best thing kiba kyakuwuliriza muntu ow'omunda. That is if you don't have conflicts within you. Kubanga ensonga y'okuwuliriza omuntu ow'omunda ejjira mu conflicts. Ngera bwe tugambye nti kuno ku chessboard kuliko parties bbiri eya white neya black. Bwe tusituka okutambuza ensonga zino mateeka tubaako na playinga bwati mukamawo nga playinga neri waliyo eri atambuza. Buli lw'osituka okubaako kyokola n'abasituka okulwanyisa ekyo kyokola we bakola ki we basitukira batambula eli yaabwe oba okitegeera. Kakati kwegamba buli lw'obaako kyokola manya nti tokikola ng'oli wekka. Oliko abakuwagira n'abatakola ki n'abatakuwagira. Zino ensonga zonna tuzze tuzisoma mu butambi bwaffe. Mu batakuwagira mwe muli 1 abaali balina okukola ensonga ewammwe ne zibalema. Bonna baagenda ne beegatta ku ggye ery'ekizikiza. Era bo omulimu gwabwe kulobinga kulaba nga buli asituka akola ki alemererwa agende abeegatteko. Buli mbuyaga ekunta tefaanagana. Tukitwale nti buli mbuyaga ekaza engoye naye ate eriyo embuyaga ezisuula mu ttaka. Obadde okimanyi? Mu kifo ky'okuzikaza ate n'ezireka ng'ezisudde mu ttaka. So njagala mukkirize nti ne mu mpewo ezaffe zennyini ate mubaamu empaka. Empewo zirimu empaka. Oyina kukola kino ogguse kino zo ziwakana zigamba nedda ayina kukola kino agguse kino. Otuuka ekiseera ng'olina kusooka n'otuula wamu bw'oti n'osiriikirira n'obagamba naye bannange mufaaki. Oluusi empaka zibeera mu kika mwennyini, oluusi empaka zibeera wakati w'ekika n'obukojja, oluusi empaka ziba za ggwanga. Kwegamba ne mubeera awo nga n'empaka ezo zennyini zisobola okubaleetera okusiraana nga mutandise okukola empewo. In that zino zigamba nedda ajja kukolera ffe, zino zigamba nedda alina kukolera ffe. Ate nno wali nga katugeze nti oli mu mawanga magatte. Oli mawanga magatte oli awo katugeze maama Muteeso, taata Muganda n'olyoka ondabira. Baganda bagamba ajja kukola nsonga zaffe, Abateeso bagamba nedda alina kukola zaffe. Ne babeerawo nga baagala kutaagula butaaguzi. Bino by'ogamba nti buli lwengezaako okutambuza ensonga nsiraana. Abalala bamanyi n'okugamba nti abasawo be babasiraanya. Naye nga mpewo zaabwe zennyini. Nga bw'ogamba nti kankole ku by'Abateeso ng'Abaganda bakusiraanya. Bw'ogamba nti kankole ku by'Abaganda ng'Abateeso bakusiraanya. Kati nga gw'obeeraawo wakati mu ntalo zino z'otokola ki? Z'otutegeera. Ndowooza tujja zisomako omulundi omulala. Naye nga kye mulina okumanya nti omulonde abeera ntabiro. Mu kubeera entabiro olina okuba omwegendereza ennyo. Ani akukolera ensonga? Gwe ng'omuntu ozitegeera kyenkana ki? Kubanga kyalibadde kirungi nga yadde bakukolera ensonga naye nga naawe olina ky'omanyiiko ng'omuntu, si byakubeera very blind like oli awo batwala muzibe awedde. Olina okuba ng'osobola okumanya nti ekintu kino bwe kiti ne bwe kiti, kubanga lubaale takwata musiru. Abalubaale bonna nno bagezi bya nsusso. But once in a while ate kikwetaagisa okubaamu omusiro kubanga olumu bw'obeera omugezi ennyo ate era nazo weekanga nga tozisobodde. Kituufu. Kubanga oyagala n'obeera omugezi oyagala obba reasoninga out obalage nti ekyo nno kye mwagala okuyisaawo tekijja kukola. Okusinziira ku Uganda kati essaawa eno bwe njiraba ate kati mmwe bye muleeta ebyo byakolanga then
oyagala obalage nti munnange okusinziira ku buyigiriza obutono bwe nnina ne ku Uganda endaba gye njiraba n'ogamba nayiti ono twali muzizza wano. Exactly. Naye ng'ate ye akuvuga akugambye nayiti asigaleyo ayagala tambuza be anjalayo. Kwegamba wekyetagisiza okubeera omugezi, you need to be smart. Yeah. In those times where you need to be dumb, era ogenda fuuka omusiru oba tunuulire ate bw'otuuka okusiruwala mukwano osiriwalira ddala olina okumalayo kwegamba you just have to learn nti here osiruwala here n'oteekamu ku magezi otherwise kwegamba ye omugezi era ekibuuzo ekituufu kiyinza kubeera dirwe nina obeera omugezi ate dirwe mbeera omusiru n'ensirika nendeka bakama bange ne bataking over. Lw'olina okubeera omugezi one ng'oreadinga signs ekyo kikulu nnyo. Lwaki ekyo tekisomye lulala Nnaalongo? Kati tubirabye ku mulundi ogunaddako tujja kubanga tubawa engeri eziri very visible naawe zoolabirako ddala nti ate nze mba kubeera nze ekyo nandibadde sikikola naye ng'ate abantu abasinga babikoze abasigadde ne babayita abasiru in the end ate ne babeera nga bawanguzi. Okumira ku mukutu ogwa Naluvale ba Divine akumye atakuumira mpeera. Weewaawo.